Mugamba muti abaagalwa balungi ab'ekkumi ku Senga Phase 256. Olwaleero mbaaniriza ate nate mu vidiyo yaffe endala, naye vidiyo yaffe eno eyaleero njagala kwogera ku mazzi g'omumana. Mbadde nzija nkola videos, nzijukira nakolako vidiyo y'ekikajjo. Naye nga bwe nabagamba nti eddagala lirinza okukolera Rose, Betty ne ligaana omukolera. Si buli omu nti ajja ddikozesa limukolere, tuli bantu banjawulo n'emibiri gyaffe gya njawulo. So nja kubasaba munzikirize n'olunaku olwaleero njogere ku ddagala eddala. Gwe wenawena ng'oli eyo ng'ogezezzaako eddagala ery'enjawulo naye nga bikyagaanye, okyayitibwa nnabukalu. Kye ngenda osooka okubuulira bakiyita kwewaayo. Eddagala terikolera mu lunaku lumu. Obuzibu bwe tulina nti omuntu akozesa eddagala leero n'ayagala libeere nga Panadol nti mmumize essaawa zino, njagala ssaawa 2 mpone. Naye ng'ekizibu kya jjanjaba amaze nakyo emyaka, ekyo nno ekintu kiba kyanjawulo. For example, oyinza okuba obadde bw'otyo okumala oba obadde na bukalu okumala ebbanga nga libadde ppanvu. Waliwo gwe nzijanjaba oba gwe nniza okuwa eddagala nga tuzuukusa buzuukusa nti yali agayina naye oba n'akozesa ku masturbation oba n'abaaki kyonna ne gagenda oba just ne gagenda. Ne wabeerawo gwe nga togalabangako ate nga gye muli ate nga muli bangi. Naye n'oyagala naawe eddagala likkoleko ng'oli gwe bazuukusa obuzuukusa abadde mu tulo. So eddagala lya leero lye njagala okwogerako, eddagala lingi erireeta amazzi, lingi lye batunda ly'osobola okwekolera, lingi nga n'eddala liri mu kiyungu kyo. Leero njagala twogere ku okra, kubanga okra ono bangi bagamba nti mukozesezza naye agaanye. Olinza okuba omukozesa naye ng'omukozesa bubi. Njagala kugatta eddagala lya bika bibiri, nti njagala okozesa okra n'eddala baliyita kibankulata oba ekimankulata. Okra osobola omukwata n'omusalaasala n'omuteeka mu mazzi, mu kicupa kyo eky'amazzi, n'oteeka awo nga gabuguma. Tugambe ofunye ekicupa kino ekinene ekya soda n'obusalaasala n'oteekamu amazzi go, n'oganywa ng'amazzi. Buli we weetaaga amazzi ennyota weekuluma nnywa. Naawe ojja kulaba enjawulo. Ojja kulaba otya enjawulo? Osobola okunywera ennaku 3, ennaku 2, naye ne oluba lunaku lumu k'oyo gwe tuzuukusa obuzuukusa olunaku lumu kimala. Naye ku ggwe aluddewo ganywe, tegalina buzibu. Oba oganywera wiiki oba oganywera mwezi, ganywe paka w'onaalaba enjawulo. Enjawulo eno osobola giraba oti, ekisooka ogenda girabira mu musulo gwo ng'ofuka enkali ya white ng'amazzi oba ya colorless ng'amazzi, ate buli ssaawa ng'ofukaafuka. Ogenda kuba otoberera wansi nga buli ssaawa emmana y'eba etobaatoba. N'engeri endala gye tusobola okukozesa okra ono, kumufumba. Osobola okumukwata n'omusalaasala n'omufumba n'onywa amazzi ago, n'omukenenula n'onywa amazzi ago, n'okumulya bw'oba omusobola, kuba waliwo abamulya. Bw'oba osobola okumulya, mulye. Ate ne bw'oba tosobola, mulye ng'omanyi nti ndya ddagala. Mufumbe boiro, lya. Manya fumba amazzi gajjeemu, then kwata okra oyo, osobola omufumbira mu nnyama, osobola omufumbira mu byennyanja n'omulya. Osobola ofumba boiro oba okuteekamu kabutto katini since obiryanga ddagala n'omulyanga enva, kubanga bamulyanga nva. N'eddagala eddala lye njagala okwogerako lya kibankulata. Ekibankulata kinene tukikozesa tutya? Ayi n'ekibankulata kiyina oba ekimankulata kiyina emigaso mingi. Ekisookera ddala ku ggwe alina ulcers, kigenda kuyambako okujjanjaba amabwa g'omu lubuto. Then ggwe omuntu omulala ng'olina infections zikulemeddeko, kikuyambako okwoza munda, kijjanjaba infections, ate ng'era kireeta n'amazzi. Ebiseera ebisinga lwaki kireeta amazzi nti omuntu ng'olina infections tosobola kubeera n'amazzi ga mu mana. Ekyo mukimanye era mukikwate. Tosobola kubanga oba ne infections. Infections zino eno ziblockinga emisuwa oba zoonoona wansi eyo. Omuntu n'obeera nga toli bulungi. So singa oba okinywedde ne kikujjanjaba n'owona infections ezo, kitegeeza ogenda kutereera. Kubanga ekibadde kikusibye tuba tukiggyeewo. Kyekiri kye mbagambye nti bintu bya njawulo. Waliwo gwe tujjanjaba obujjanjabi nga tuzuukusa buzuukusa, ne wabeerawo oyo nga gwe ate kigenda tutwalira akabanga akawerako. Ndowooza munfuna. So kiba kigenda kuyambako okujjanjaba infections zo.
Ekibankulata tukikozesa tutya? Tukikozesa mu ngeri ya mirundi ebiri. Osobola okukwata ebikoola byakyo n'okiyenga n'okamulamu amazzi ago n'oyiwamu otuzi tuti n'okamulamu amazzi nga bw'onaayenga eddagala lyonna oba omululuuzi oba ebbombo. Oliyenga n'oliteekamu amazzi matini n'onywa. Oba awo libeera lifumiitirira, lirimu akafumita. Naye oba ng'omanyi nti otya eddagala osobola oddikwata n'olifumba n'olinywa nga libuguma. Eryo nno teririna buzibu kuba terikaawa ate likola naddala eryo eribuguma. Tolirinda kuwola, tetunywa mazzi mawolu. Otuba tufumba ekibankulata, tukifumba bulungi ne kijja ne tunywa amazzi ago nga gabuguma lwe gajja tukolera eky'omugaso mu mubiri gwaffe. Oba lwe tujja okuganyirwa mu ddagala lyaffe lye tuba tukozesezza. So, mbagambye nti omuntu yenna nga wali olikozesezzaako ne ligaana okukolera, sandyagadde ojja ogambe nti tebikola, kubanga nkugambye nti eddagala lijjanjaba byanjawulo era nja kiddamu lubeerera nti ffenna emibiri gyaffe tegikola ki, tegifaanagana. Waliwo eyakozesa ekikajjo ne kimukolera, waliwo eyakozesa okra n'amukolera, ate gwe nga byonna okyabigezaako okyagaanye. Toggwamu maanyi, eddagala likyaliyo ery'okugezaako ate nga lye lingi. Mba saagala vidiyo yaffe ewanvuwe kyenva mulaba nti mba ndeetako limu na limu ate era n'omuntu obutamu confusinga kuba siyinza kumenya bika bya ddagala bina mulundi gumu. Leero mmenyeeko eddagala lya mirundi ebiri. So munsikirize nkome wano eno olunaku olwaleero. Mbadde bawuliriza balungi neeyanziza nnyo. Mwebale kuwuliriza vidiyo zange, mwebale kulaba, mwebale ku subscribinga, mwebale kulayikinga. Gwe wenna omukadde webale kwekuumirako buli vidiyo gye nteekayo n'ojja n'olaba n'olayikinga ate n'okomentinga. Ate gwe omukadde omupya teweerabira ku subscribinga kubanga oba omisinze kingi. Laba, layikinga, commentinga, subscribinga. Gwe alina ekibuuzo nabagamba okinteera mu comment section. Mbeera nja kukola vidiyo nga nkuddamu kuba ne vidiyo eya leero era waliwo omwana muwala eyaŋŋambye nti senga nfa ndagirira ku ddagala kwe kukola vidiyo eno. Nabadde nsobola okumuwa eri naye ne ŋŋamba alinza okuba nga yagiraba n'etamukolera kwe kukola eno vidiyo. Ate odiyo eno yonna gy'oba ogisanze ggwe manya nti eba evudde ku Senga Face 256. Jangu buzzi ku YouTube, genda mu search engine teekamu ekigambo Senga Face 256 babeera bakuleeta butereevu ku channel yaffe eno. Kuliko okwebuulirira, eddagala, omukwano, byonna ojja bisangawo. Alina ekizibu nga nawe Yeah.